obuzaale bwaffe bwa njawulo oba okuzaalibwa kwaffe kwa njawulo, buli omu mu buzaale bwe. Eri omuntu eyazaalibwa nga talina kukola mirimu gya nsi, eri omuntu eyazaalibwa nga alina okubeera mu buweereza obw'abajjajjaabe. Buli kasolya, buli nnyumba eyina ebyayo, kyokka buli nnyumba eyinamu omwana azaalwamu nga ye mulambe, ng'aliko obulambe. Kyokka oyawula ddi nti ndiko obulambe bwa bajjajjange? Eri omuntu atambula mu nsi n'akola guno omulimu, n'akola guli, n'afumbirwako oba n'awasaako emirundi egisoba mu 4. Bw'aba mukazi n'alaba ono omusajja nga bw'atamusaana, n'oli n'atamusaana, n'oli n'atamusaana, n'awunzika nga abasajja bonna babi. Eri omuntu n'awunzika nga buli mulimu gwonna mubi tagufunyeemu, era nga ye buli mulimu gw'akola gwe gutafuna. Eri omuntu n'atambula mu mawanga n'agaana nakatambula ensi nnya, naye ng'era enjawulo 0. Abaffe oyawula ddi nti nteekeddwa okutuula awamu? Oyawula ddi nti nteekeddwa okwenoonya? Oyawula ddi nti nteekeddwa okwezuula? Abamu twatondebwa nga tulina kubeera baweereza ab'obujjajjaffe oba ab'emisambwa oba abaweereza abateekeddwa okutuula mu lubaale. Eri abaana bazaalibwa ne babalangira obutakola, gundi tayagala kukola, gundi munafu, gundi ngajaba. Naye nga ne bwogezaako n'okola, ne bwogezaako n'osaba emirimu, nga ekikugobayo tokimanya, oluusi ekigikubuza nga tokimanya. Abaana bangi batambudde ku basawo okunoonya eddagala ly'emirimu, okunoonya amagezi ag'enjawulo, naye bawunzise balemereddwa. Bagezezzaako obufumbo, bawunzise balemereddwa. Bagezezzaako emirimu, bawunzise balemereddwa. Kyokka obutamanya bw'abantu, oli bw'alimwa kino n'alimwa kiri, mu kifo ky'okutuula wansi okwezuula, ate abamu ne basibira mu bulokole era n'awunzika nga ensi akungudde 0. Akati waliwo omukyala wano oba y'emirembe abuuziza nti manya ddi nti Lubaale alimu eddogo? Kye kibuuzo ky'abuuzizza, era ng'asinzidde ku bubaka bwe yafunye obubaka nga ali ku Mutaasa Kafeero, nga emmotoka emulinze apakireko emigugu addeeka. Omukyala ono ali mu Bulaaya, yagenda kuba kyeyo, yagenda kukola. Kyokka obubaka bwe yafunye obubaka nga ali ku Mutaasa Kafeero, emmotoka emulinze atikeko emigugu addeeka, era amangu ago n'afuna eddoboozi erimulaga nti ddayo ewaka. Omukyala ono agamba bw'ati nti bw'abeera e Uganda abeera mu kukaaba, abeera mu kubonaabona nga talina nsimbi. Omukyala ono ayongerako n'agamba nti yakatambula mu nsi nga 3, anoonya busobozi atereze bajjajjaabe, naye yeewuunya nnyo buli mulimu gw'afuna afunirawo obubaka nti guleke. Era agamba nti ne bw'abeera e Uganda tetugaanye ng'ali mu nsi ye mu Uganda, era bw'agenda ku mulimu okukola, era bamugamba nti omulimu guleke. Kyokka agamba nti anoonya busobozi obutereza Lubaale. Kyokka ekyewuunyisa agamba nti bwe naabeera omwavu n'akola Lubaale, noonya busobozi, lwakitandika ne nfuna obusobozi. Ekitegeeza Lubaale ono ayinza okuba alimu eddogo, kati yeebuuza nkole ntya? Akati mu mbeera bweti njagala kubasomesa bwe nti mu kiseera Lubaale atulumira mirembe egitali gyaffe. Lubaale atulumira mu kaseera akaabali abaatusookawo abaaseerera oba abaafa mu njogera ennyangu, bakitaffe, basengaffe, bajjajjaffe abataatereza nsonga zino. Abantu abo tebaatuukiriza era kye kitubonyaabonya.
beesamba ensonga zino, baabyesamba, baabisuula, baabyegaana, baabyokya, abamu baabisiba, abamu baabiguliramu ebitategeerekeka. Akati ne bajja bafa ne batulekera emisango. Kitaawo bw'afa ng'abadde yeewola ssente mu bbanka n'afa nga tasasudde looni, amusikidde gw'otambula n'ebbanja eryo, era bbanka esinziira ku ggwe amusikidde nejja neebowa ebintu bye wasikira. Okitegedde? Kale no kyova bagaa nti ebbanja terivunda ate ebbanja lirondoola, litambulira mu lunyiriri, ani yaddawo? Akati bakitaffe bagaana okusamira ne bajjajjaffe ne bagaana okusamira ne batuuka ne bavaawo. Akati ffe baana abaliwo ab'omulembe guno, Lubaale buli lwabeera nga abanja omuzimu guli jjajjaawe yafa, eri bagubanja bagukunya guli mu kkomera mu ssibe, bagukuba emiggo, gukeera emiggo ku makya ng'ekyenkya, ne bagongera emiggo ekyemisana, ne bagongera emiggo ekisalabudde, ate nga n'ekyeggulo gyekiri, zonna mbooko. Omuzimu guli ku njegere. Kyokka mu kulaajana okungi omuzimu gugaaba ne temunzita, temukuba kutta. Temukuba kutta. Abaliyo abalamu be naleka, omwana wa Sebasitiyani agenda kutereeza ensonga nga babuuza omwana yaliwa. Tya mukyala we ali lubuto, omwana oyo ali mu lubuto. Okitegedde? Kati nga bajja bakkebera bagenda okusanga ng'oli mwana wa bulenzi oba wa buwala. Abakulu mu gavumenti ya Lubaale ey'obutalabika nga bajja bakuteekako mu maaka. Okitegedde? Be baana bawulira nti yazadde akaana kaliko ebbala ku kutu, oba kaliko akasundo ku kanyindo, oba kaliko ebbala ku kisambi, kaliko ebbala ku mukono, kaliko ebbala mu mugongo, kaliko ebbala ku lubuto. Ebbala eryo likuteekebwako ng'okyali mu lubuto lwa nnyoko. Kyokka ekyo kye tuyita okuwonga. Abeera akuwonzeeyo yaani? Buli muntu atatereeza nsonga zino, kubanga mwe bagenda ne bawawuddisa nti ensonga zino bwa sitaani. Sitaani biki temubyesembereza, biki kati bajjajjaffe abamu ne bajja bawuddiisibwa ne bajja bafa nga tebatereezezza nsonga zino. Kyokka ate Lubaale talivaawo era tajja kuvaawo waali, era ajja kusigala atuluma ng'atukuba ng'atubanja era ng'atuyisa bubi nga bamutufa bubi. Okitegedde? Kubanga gwe buweewunzika Lubaale takkayanya, bw'obisula takkayanya, omwana n'omuzzukulu eryo liba lifuuse essango, era omuzzukulu abeera taliwoza. Okitegedde? Kubanga atambulira mu bbanja busika avaawo asigirwa. Akati jjajjawo babeera bamukuba emiggo, ali ku njegere, temunzita, woowayi bane temunzita, temukuba biki. Okitegedde? Ng'akuwaayo ngaga nti omwana ali mu lubuto lwa muka Sebasitiyani muganda wange ajja kusobola okutuukiriza ebinnemye. Abakulu mu gavumenti nga bamubuuza onoomubanja, nti nja mubanja, nga bakwasa omuzimu kibooko, nga bagukwasa n'enjegere, emiguwa, empingu eza buli kkala, omuzimu nga baguwa omusirikale. Okitegedde? Bakabaka mu Lubaale mwe bali, bakabaka tugambe Kabaka Mukasa Kabaka, Ndawula Kabaka, Bulamu Kabaka, n'emisambu emirala egy'obuyinza nga bakawumpuli, bamuwanga. Okitegedde? Amayembe gano gakolera bo. Akati nga Kabaka addira ejjembe lubowa ng'aligamba tambula n'omuzimu ogwo. Omuzimu nga gujja gukwambala olwozaaliddwa, gujja gukwambala togwe bwakondwadde ku ssomero gw'olaba olufuku lubaawo, gwe weekyankalanye ewaka, gw'otambula n'obula, bwe bakkoonako gwe wantondo, biki, endwadde tezikuggwako, tova ku bitanda. Kitegedde? N'okulaakulamu, olubuto olufuna mangu nnyo, ate n'oluzaala ku muyaayi, n'obonaabona n'omwana akaana ne kakulwalirira, n'onoonya emirimu ne gibula wano na wali, n'okaaba n'obonaabona, abasajja bakwegattirako bwereere. Omuzimu ogukwambadde musibe. Bwe guba musibe, omulya mmere oba musibe, kubanga oyambaddwa omusibe. Okitegedde? Kakati buli kweyayamula kuweeyamula genda okulaba ng'ovaamu amaziga. Omusajja waba yakuwasa buli ddakiika eyita gw'obeera weekutte ku ttama, gw'otasanyuka.
musajja nakolera buli kirungi kyonna naye ng'emikisa gyonna osannyalaza misannyalaze wafumbira omwana w'abantu omwonoonera ebiseera omuttidde emirimu kyokka wasanga afuna. Kumbe olimu omuzimu musibe, olimu omuzimu gukubwa enkya n'eggulu ate emikono gyagwo giri mabega, kyokka gutambuliddeko ejjembe lubowa lyagukwasibwa ab'obuyinza. Ejjembe lubowa lye ligenda likkuba buli budde, toggwebwako bizibu, toggwa mu makomera, toggwe mu ndooliito, mu bwago bw'ekitalo. Bw'obeera n'emitwalo 10 omala giri okufuna emirala, tosobola kwezimba, tosobola kukola nnyongereza. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kaakati bw'olaba kanoga akengene ntuukiriza ensonga zino n'okizuula nga lubaale yakuluma, otandika okutereeza ensonga. Ensonga ze tutereeza fasiti tuba tetuzitereereza mu mulembe gwaffe, tuzitereereza mu mulembe gw'oyo abeera akwambadde eyagaana okukola, kubanga era bamukuba bamugamba genda osaggule ab'ekika kyo n'omwana gw'otuwadde asobole okukola by'otaakola. Kati mu kutereeza lubaale tutandikira mu mirembe giri. Taata teyakola lubaale omala kuggyayo nsonga eyo gy'ataakola ng'akyali mulamu. Senga teyakola lubaale omala kukola ebyo by'ataakola ng'akyali mulamu. Kubanga olina okukola fasiti ye ne bamuta ne bamuggulira. Tosobola kukola nsonga ng'oliko omuzimu omusibe. Emizimu gye gikoma okuba emingi nga gyonna gyajeema nga giringa 15, omala kukola ebintu byagyo bye gitaakola n'olyoka okola ebibyo. Akaseera w'obeerera nga tosobola kuyita ssente ne zijja kyokka ng'oli mu kutereeza lubaale, akaseera ako tekaba kako. Buli ky'oba okola kyonna kuba kuliwa musango, kuba kuliwa mitango, kuba kumalawo bibonerezo, kuba kumalawo mpingu ezaakusibwako, kuba kwegayirira. Bajjajja bakama bange Basaalongo, ndi mwana ate amanya byaliwo mu kusooka. Bwe babanga abansookawo baasobya, saba kuba okusasira n'okusonyiwa. Siina kye mmanyi. Jjajja siina kye mmanyi ku byaliwo. Bajjajja musaasire musonyiwe, ndi mwana wajjo. Saba mundera obutanzijja ku mabega kugwa. Jjajja ngenda kutuukiriza, ngenda kukola. Jjajja nsaba kusumululwa. Ayi Kabaka, saba oggulira emizimu gy'abajjajjange gye wasiba. Mukama wange nsaba nnwane nga munnwanirira. Jjajja siina kye mmanyi. Siina kye mmanyi Mukama wange ku byaliwo, ndi munya bannanga bwereere. Kakati essaala eyo siina kye mmanyi ku byaliwo. Essaala eyo obanga abansookawo baasobya, oba okawulira, obanga abansooka baasobya, nsaba kuba okusasira n'okusonyiwa. Kye ki? Nti abantu abasinga tutereeza lubaale naye nga tetunnatuuka kutereereza mu mulembe gwaffe. Otereereza mu mulembe gwa jjajjaawo azaala kitaawo. Jjajjaawo azaala kitaawo yali musomi, n'akuza kitaawo mu ddiini. Egyo emirembe ebiri tewalabiseewo ssaba wadde ekibbo ewaka. Jjajjaawo yali musomi, bajjajja babazaalibwa ne jjajjaawo omusajja baali basomi, kati ogwo omulembe tegwakola. Kati wano lubaale bw'aba akuluma, lekanga kulowooza nti nja kufuna 9 era ntaddewo ekibbo olubaale ajja kusanyuka nnyo nfukamire nkole ki? Nedda. Era kyova olaba nga abantu abasinga obungi basamira, n'ateekerera n'akuwa n'agabira bika tebikola, n'ayingira ku basawo kwono n'oli n'abeera nga simugumiikiriza, ye ng'asuubirayo nti waliwo omusawo agenda omukolako mu mwezi gumu afunirewo ensimbi. Ekyo babeera bakulimba. Omusawo yenna bw'omugwangako nga mutuufu, muwe obudde, muwe akaseera akukoleko asobole okutuusa waakutuusizza. Naye bano abatambula ku basawo dakiika 3 eyo n'abuukayo, mwezi gumu eyo n'abuukayo, sande emu eyo n'abuukayo, agenda okuwunzika mu mwaka ng'atambudde ku basawo 5. Tolina kyojja kujjayo, tolina kyojja kufunayo, kubanga tomanyi kiki kiri mu lubaale oyo. Tomanyi oba otereeza mu mulembe gwo oba oli mu mulembe gwa jjajjaawo. Abananywa lubaale mbakuutira, bw'oba onoonya lubaale olina okwekkakkanya. Ate era bw'obeera mu nsi olina okwekkakkanya, kubanga tomanyi bya munda, tomanyi byaliwo, abaakusooka baanyiiza batya empewo zino. Omukyalo ono njagala mukuutira bwe nti, omukyalo ono agamba nti atambudde ensi 3 abuliddwa obusobozi, ne gye buli eno anoonya busobozi obutereeza lubaale, naye ensi 3 singa abadde atugamba nti buli nsi agimalamu omwezi gumu, wandikkiriza nti lubaale si mwenkanya. Naye bakugamba essaawa eno baanyiiza bajjajjaabo
bajjajjabo banyiivu, Lubaale munyiivu, yakujjako okufuna ssente, yakujjako okukola, olina kubeera mu buweereza, olina kutuula wamu ne weezuula ne weenoonya mu buweereza. Si buli alina ssente nti yakola Lubaale. Weewaawo nti abantu bajja ne batulumba mu mbiri zaffe ne tumugamba kino kyetaaga ssente ne kino kyetaaga ssente. Kyewuunyisa ataddeyo n'ateekayo abeera alina. Kyokka ate mulimu n'abaavu be tubeera nabo nga talina wadde 10 ng'oluusi mumukwatirako. Ebya Lubaale ebisinga biggweera mu chance, ekikulu kwewaayo. Ebya Lubaale bw'obiwulira oba bw'osanga atereezezza oyinza okutunuulira ekifo n'ogamba ono yakakiteekamu obukadde nga 10 okutereera. Olinagamba nti nagenda ku musawo n'ansaba miliyoni 4 mu nnaku 3. Ate olinagamba nti neetereezezza nga mpanga bupanzi. Okitegedde, ndabiraawo nga kino nkiguze, ndabiraawo nga kino nkituukirizza. N'olwekyo temugenda kunoonyeza Lubaale mu standard y'emu oba mu level y'emu kuba temufaananya ngeri ki Lubaale gye yanyiigamu. Kati waliwo ebintu ebimu bye tulina okwegendereza ng'ono omukyala. Kitegeeza nti otambudde ensi 3 omwaka ogutali gumu, ssente zibuze, oba olina okukkiriza wiini. Okitegedde, Lubaale ayagala otambule, ne bw'onooba tolina ssente ojja kutereeza Lubaale, ojja mutereeza. Abantu abasinga obungi naddala mu mbiri mulimu abantu abankuseere, mulimu abantu abaavu. Kyokka tetugamba nti buli ajja tateekawo ssente. Abantu bajja ne bateekawo ssente era ne basalirwa. Okitegedde, oli n'ateekawo akakadde, oli n'ateekawo obukadde 2 mu nsonga ze. Ate waliwo ajja nga alina emitwalo 3 era naye n'akulaga nti atereeza ensonga. Mu maaso ga Mukama Katonda abantu bonna benkanankana era abantu tebasobola kugobwa. Okugobwa nti ono mwavu, ono mugagga, gwe tolina genda. Oba gwe oli mwavu dde eri ebbali nsooka endaba omugagga, nedda. Abantu bonna batereeza Lubaale kisinzira angu mujjidde. Ekitegeeza omuntu eyakoma anaagobwanga bugobwa. Omuntu atalina na 10, kakati omugobe omugoberewa nti nkugobye, genda ensi ekulye, ddala bwenkanya, obeera mu Lubaale. Azze ng'alina ssente n'omuyaayaanira, ate atalina n'omugoba, kiba tekijja. N'olwekyo alina ssente atuukiriza Lubaale, n'atayina n'omwavu omunkuseere ddala naye atuukiriza Lubaale. Wabula mu kyo ffe tuba n'ebyama byaffe eby'okuntoboza emitima gyaffe ng'abantu abakulembeze mu nsonga zino ez'ennono. Buli omu angu mwajjira mwanirize era tukkirizibwa kugoba. Okitegedde, eriyo omuntu ajja nga talina na ssente zimuzzaayo waabwe, ne mukwata ssente eziri mu mbuga oba mu lubiri ne mumuwa naddayo ng'oli talina kyakulya, oli talina zaateekawo. Eriyo omuntu nga gwe wennyini Ssenkulu kikkakatako kumwongerezaako kugula olubugo lwa jjajjaawe, okuggyako nga toli mugabi. Okitegedde, okuggyako ng'oli mukodo, kubanga Lubaale bw'atukwata ebisigadde byonna n'endeeta ya ssente biba tebikyatukwatako. Jjajja bw'asanyuka yatandika okukuleetera ekyokulya n'ekyokunywa, n'olwekyo okuyamba mwe kujjira. Omukyalo ono njagala mulabula, bw'obanga oloota buli budde ng'oli Bulaaya nti ddeeka, tojeema, Lubaale ajja kukuttira bwereere. Okitegedde, ssente z'onoonya tojja zifuna. Ne bw'onoowaliriza, ne bw'onooga nti kambeereyo, ne bw'onooga nti kaneesibireyo, ojja kuwunzika ng'okaabira emyaka gy'oyonoonye emabega. Okitegedde, ojja kuwunzika ng'emyaka gy'oyonoonye emabega nga gikuluma, oga nti kale singa nabitereeza luli. Abantu ab'ekisa gye bali, abantu abasobola okukwatirako. Si buli muntu anoonya ensonga, ffe kino tukibagamba nga kituufu. Si buli muntu anoonya ensonga nti kimwetaagisa okuba ne ssente nga nnyingi ozitegekewo. Si buli omu. Eriyo omuntu nga kituufu ssente aziyina ng'era alina oziteekamu, ate eriyo omuntu nga talina, kakati omutte, atalina omutte. Okitegedde, ate gwe Ssenkulu oba Nankulu bw'onooga nti kenkole ku bagagga, gwe omwavudde eri toyogera, era eyo nayo nsobi. Wabula abatudde mu nsonga zino bwongo, olina kukozesa bwongu obalansinze otya abantu bonna okulabika nti buli omu aveewo nga musanyufu era buli omu ng'akoleddwako. Wadde okimanyi nti eriyo omulwadde ajja ng'ate gwe olina okutuula omuyambe, omukwasizeeko ku nsonga z'abajjajjabe, naye ng'ate mu kujjeewo yajja kumuyamba. Okitegedde, ekyo abakulembeze abasinga bakimanyi. Kakati mukazi gwe tungakoze waavu bye,
eggwanga liwasooka okugendamu tewafuna, n'eryaddako tofunyi, n'erizzeeko tofunyi. Bwe tosobola kubeeramu magezi gago banswera ku bbi, kumanya nti ekingoba tekintadde sijja kisinga maanyi. Omulyammere tasobola kusinga butalabika maanyi. Obutalabika ekisooka bwa mbuyaga. Ffe tuli balyammere abaliko emibiri. Tosobola kuvuganya na kintu ky'otalaba n'okiwangula. Ne bweweerokosa, ne bwekulutya, ne bweweezika mu kinnya kya fuuti 4. Tosobola kuwangula kintu ky'otalaba, okitegedde, oba ky'otolaba. N'olwekyo buli lw'obeera ng'ofuna ekirooto bakikugamba dda ewaka. Nkwegayiridde bwegayirizi kubanga ffe lubale tubumanya aluma. Ate bw'ogwa mu kannya kizibu kavaamu. Bw'omala okwekoona ekigere ku nkonge, otuyana n'ebbwa okulijjanjaba. Lubaale waakosezza tewajjanjabika. Lubaale waakunuubudde tewajjanjabika. Lubaale mwayise temujjanjabika. Lubaale bw'anyiiga n'akusibira ekikookolo muganda wange, osobola okutambula ku basawo nga 6 nga tekuli gwakkiriza kuvumula, era ng'olina okupookya n'ekyo kye yakkuba. Okitegedde, lubaale aluma. Bw'obanga olina obukakafu nti ofuna amaloboozi agakugamba nti ddayo ewaka, mukazi gwe ng'oli mu Bulaaya, kwata emigugu gy'odda ewaka. Bw'obanga ofuna obubaka nga bakulaga opaakinga ensawo zitikka ku mmotoka oddaka, mukazi gwe towaliriza, ssente zijja kusuula awabi. Ojja kunoonya bulijjo ky'okolerera nga tokiraba ng'owunsise na ndwadde. Oluusi ebibonerezo ebikakali. Okitegedde, n'olwekyo mukyala gwe abadde yeemulugunya nti lubaale kirabika alimu eddogo, eryo si ddogo. Lubaale wo mulamu, ate lubaale waayogera. Ekirooto ky'ofunye ng'oli ku Mutaasa Kafeero nga waliwo emmotoka ekulinza okugiteekamu emigugu odde ewaka. Mutaasa kitegeeza kutaasibwa. Mutaasa kitegeeza nti ekisigadde okutaasa kiri kimu, kusiba migugu gyo gy'ezzaka. Ly'erinnya Mutaasa. Mutaasa, otaasiddwa otya? Ani gw'oyinza okuyita akutaase? Ani asigadde okutaasa? Obulamu bwo nga buli mu matigga, obulamu bwo nga butambula bubi. Bw'olota erinnya Mutaasa, kati gwe tomanyi bya bubaka. Ekisooka toli mulwadde, totintima, tolina wakuluma. Kyokka bw'owulira ekirooto nga bakikuvuunulira, oyinza okulooza byakusaaga. Kyokka ffe ekituntundu ky'obwempewo tukimanyi era tukitegeera. Empewo zinyiiga ddi? Empewo bwe zisalawo okukola ekikyamu, okivuunuka mangu oba nedda? Empewo kasita zituula mu lukiiko ne zigaa kati tumuvuddemu. Muganda wange ne bw'oli enjeera ku basawo 15, oli bulwayo akuvumula. Kyekirese erinnya Mutaasa. Mutaasa kitegeeza kutaasa. Mutaasa taasa obulamu bwo. Okutaasibwa kw'osigaziza kusiba migugu bwe bubaka bwe bakuwa. Kafeero kitegeeza kukima. Kafeero yeddira nkima. Bw'olota omuntu yenna yeddira enkima mu kirooto, obeera okimwa, kubeera kukima gy'oli, gy'otudde enkima ekima. Kati olose Mutaasa Kafeero, owulidde amannya? Kafeero kitegeeza kukukima, yewe enkima. Mutaasa kwe kutaasibwa. Emigugu gy'olaba gitikkibwa ku mmotoka nga oddaka. Okutaasibwa oba okutaasa obulamu bwo obuli mu matigga, olina kusiba migugu. Towaliriza mbeera. Tambula nga bw'oli, ojja kusanga bazira kisa bakwatireko, osobola okutuukiriza ensonga zo. Mukyala gwe ogambye nti ne bw'obeera Uganda era bw'obeera n'akalimo, era oli akugamba nti kaveeko. Mukazi gwe tetufaananya buzaale. Obutonde bwa njawulo. Eriyo abantu abaatondebwa nga talina mukisa mu nsi, wabula ng'alina kumanya bajjajjaabe alyoke afune essanyu lye lyateekeddwa okufuna. Tetufaanana. Twazaalibwa nga tulina okubeera mu buweereza. Buli famire erimu abaana abalonde, kinene nnyo 2 oba 1. Buli famire, buli nnyumba. Okitegedde? N'olwekyo olina okwegendereza. Olina kubeera muweereza wa bajjajjaabo. Olina kutuukiriza nsonga za bajjajjaabo. Mwolina okujja emirembe. Okupaala n'ensi n'amalala g'olina tebigenda kukuyamba. Enkya ogenda kukaaba naye nga tolina kuvumula. Okupaala si ye ansa. Okutuula awamu ne wekkakkanya n'ogumira embeera gy'ayitamu ye ansa. Ssente zijja kusuula awabi. Oyagala kwezimba, naye ate ye Lubaale agamba tayagala weezimbe. Lubaale agamba bw'ati, tuukiriza ebyaffe ojja kwezimba. Mu kaseera kano ng'akubanja ye agamba tayagala weezimbe. Okitegeerera ssente zonna azitta buki? Bussi n'emirimu agitta. Buli mutego gwonna gw'otega agutta. Lubaale agenda kuggyako essanyu otuke okufa obubi.
ofe obumbula. N'olwekyo tulina okwegendereza ensonga zino ez'abajjajjaffe. Jjajjawo ayagala obeere bulungi era weezimbe ng'omutegedde, kubanga akugamba y'alina omukisa gwo, y'alina ebyobugagga byo. Lubaale tayagala weezimbe bw'aba akubanja, kubanga ojja mwerabira. Bw'onoobeera na buli kimu, bw'onoobeera obulungi, ojja kugamba ani atawaana n'ebyo. N'olwekyo mulina okubeera abeegendereza, bantu mmwe abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Nsuubira okuba nti omukyalo ono munnyonnyodde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.